and forever. Essamba Lyo'Mumanyi. Akawungeza akalungi abalungi abeekuumidde ku Eternal Life TV mwebale nnyo kye mukola ky'amaanyi mbakulisaayo mu nnaku 3 ez'okusaba n'okusiiba ze tufundikidde olunaku olwaleero kye mmanyi nti nga bwe tuyize ku nsonga y'amafuta amagya era ddala Mukama atuwadde amafuta amapya okukola ebintu ebyo bitugwanidde okukola mpozi n'okugenda mu maaso mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Programu Essamba Lyo'Mumanyi tuba tugguse butereevu nga mukimanyi bulijjo nti tubeerawo okulaba nga tuva mu butamanya okukola ensobi nga tuyingira mu bulamu obw'okumanya. Omuzungu atera okwogera nti knowledge is power. Naye tutambulira mu kyawandiikibwa kiri mu Koseya 4:6 nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya era nti kubanga bakyawa okumanya nange ndi bakyawa. Mukama bw'atyo bw'ayogera ne mbajjako omukono. Naye ffe wano ku programu Essamba Lyo'Mumanyi ekyo twakigaanira ddala. Tusalawo okuleeta abantu ab'enjawulo abakenkufu abamanyi bye boogerako nno baba babikakasiza ddala tebatamwatamwa kubanga ffe wano tusangulawo obutamanya ne tuteeka abantu mu kumanya. Nze Samali tugenda kwetolamu katono. Edition ya leero yanjawulo muko tulina okubeera bulindaala nsonga za byabulamu. Tulina abakugu mwebali mu nnyumba. Welcome to the show. Essamba Lyo'Mumanyi. Weewaawo nga nabategeezezza nti abamanyi baffe mwebali mu nnyumba sigenda banjula olwaleero lwokka bantu basanyufu mukwe mubalaba nga obumwenyumwenyu mu tusanyusa balaba ntandikire kwani ntandikire eri awasembayo bantandikire wano kantandike ne Dr. Esther. Ladies first. Era. Kale ne yanziza Mukama yeebazibwe. Amina. Amanya n'eddoboozi bampita Esther Nabende. Nkola n'ekitongole kya Uganda National Health Laboratories, that's Ministry of Health. Ndi mukyala mutendeke, ndi musawo. Mwebale nnyo okutwaniriza ku eno program. Bingi bye tugenda okwogera, bye tugenda okusharinga, era nsaba nti Mwoyo Mutukuvu atulungamye. Byonna bye tugenda okuyiga olunaku olwaleero tubiteeke mu nkola. Thank you so much for hosting us. Yes, we are about to get to some questions. Nekazoke nindeko. Aha, tweyanjulire. Amanyi n'eddoboozi Kennedy Charles oba omukugu. Mu kulwanyisa endwadde zino enkambwe. Oli mukambwe engazo bagozisingako. Engazo ate kati ze ndi mwangu nnyo. Naye kati ndi omu kwabo balwanyisa zino endwadde enkambwe zinamutta. Zino ziba zinamutta. Kati ze zigendera omwo nga bw'olaba nti Ebola, Corona, Marburg, Mpox, Polio, byonna. Okay. Nzi omu kwabo abalwanyisa endwadde abantu ze bazitera okukazaako ente enkambwe. Obeera musawo naawe? Era ndi musawo mutendeke ate ndi musomesa w'abasawo. Gunsingidde ddala. Ndi wano n'abamanyi bannange omanyi programu Essamba Lyo'Mumanyi kati laba mmwe bendetedde kati kambabuuze kantandike ne Dr. Esther wali okimanyi nti oyagala kuba musawo from the word go ng'oli muto oba agenda okwesanga noga akamale gafubeera musawo? Mwebale nnyo okupula ekibuuzo ekyo ng'omuyizi yenna obeerako n'ekyoyaayanira mu bulamu bw'ensi eno. Of course nalabanga abasawo nga mbegomba especially ba midwife bali banyambalira bulungi bali bandabikira bulungi obwambalo bwe bali obwambalo nga bunkuba ne ngamba Mukama nange nsaba
ekyo kye bali nange nkituukeko era mukama n'akituukiriza neebaza mukama. So for you from the word go you knew that you wanted to be a doctor? Yes. Kale mweyo line? Mweyo line ya busawo. Yes. Dr. Kennedy. You look like you wanted to be a farmer, but you tell me. Ate byonna mbikola kubanga tosobola kuwangalira musawo bwokka. Era ndi musajja mulimi, farmer. Yes. Ate ndi musawo era nze okuva mu buto ekyobusawo kyonna kyagala. Era benasoma nabo. Era singa ofunayo okwomunaku bagamba oyo. Twamulabirawo. Yo chemistry ne biology yatandikirawo nga yazimba bulimi. Toyogerayo kubanga nze bwe naayogera nja kuswalira mu maaso gammwe. But we are happy. So both of you wanted to be doctors. Absolutely. So ekitegeeza nti kye mulimu mukyagala kubanga mwakyagala from the word go. Era tukikola na mutima gumu. Amina. Twebaza mukama. Olunaku olwaleero twagala okwogera ku ndwadde. Saga agamba nti ekutta omubabiro naye weeri yayingira eggwanga zalina ku z'omwezi ndowooza omwezi gwali gwa 7 naku z'omwezi 23 World Health Organization gye tusalako nga WHO nerangirira negamba nti ekirwadde kino ekya Mpox monkeypox ndi yes Mpox kiyingidde kwegamba kitandise okubeera nga mwekiri mu bantu. Olwaleero bakwano baffe bana bazze tweyungako omukama nga bwatuwadde ekisa bagenda tuyambako okutegeera ensonga ezo. Mpox kyeki? Kawaali ndaba erinnya ly'Oluganda liiryo ne Kawaali kyava ani yabavundulira ekintu ekyo? Kate omanya Abaganda batera nnyo okugandabaza bino ebintu. Kati era baakikazaako erya Mpox. Era nga bwe mbanyonyedde kati nze emirimu gyange ngikolera mu kitongole kya KCCA. Era ebiseera ebisinga ofiisi zange zisangibwa Kawempe ku division oba ku Gombolola. Gy'otuula? Gye ntuula. Era kwenva nsinziira kulwanyisa kino ekirwadde nga tukwatiramu na Ministry of Health. Kati kino ekirwadde bakiyita Mpox. Kati okukiyita Mpox kiva ku ki? Era Mpox kivaayo nti monkeypox. Kati monkeypox eyo mu Luganda kye bayita Kawaali. Kawaali. Dr. Kennedy ojja kutunyamba njagala okoma wano ng'omanyi Kawaali oyo yava luddawa. Kawaali wekiva. Kati bakiyita Kawaali mu Luganda. Era kirina akawuka ako era nakuba kayita Mpox virus ke kakireeta. Era nakyo ki virus nga bwolaba zino endwadde endala nga bagema bugemi. Kyekyo kyolaba era kati waliwo era nakwo okugema kwakyo okunaatera okuyingirawo. Obulwadde buno tubaddewo nnyo wane mu Uganda. Era okiraba kyakajjabuzi era bwe kizze ne kikwata abantu kyatandikira eyo Kongo. Kati nawo ne kiyingirawo era nga kuva ennaku z'omwezi 23 ogw'omusanvu mwaka gwa 2022. 2022. Kino ekitongole eky'ebyobulamu bakiyita ki World Health Organization bwe kyarangirira nti buno obulwadde bukoze eki bwa bulabe ku bantu bonna oba kye bayita is of public interest. Bwayingira mu nsi yonna era bwetaaga okulwanyisa kubanga wadde abamu bawona naye era abamu bwe kisanga nga amaanyi g'omubiri obusirikale bw'omubiri obulwanyisa obulwadde nga bukendedde kibayisa bubi era n'abamu bafudde. Naye lwakuba mu mawanga amalala waliwo mawanga amalala kati ng'ekongo abantu baafa naye ate wane Uganda waliwo kye bayita surveillance systems oba ebirwanyisa endwadde ziyingirawo zinnamutta zinenkambwe. Uganda tubadde tukyali bulungi nnyo nga tulina system ezirondoola obulungi ntuzikwatirawo nga tezinaba kusaasaanya ennyo. Kati kyekyo kyolaba mu Uganda kasavu tukizuula nti kaso tutegeezaako nti buno obulwadde oyinza okuba obuyina. Ffe twanguwa ate tujjira ddala paka wakeewo wooli ntutandikirawo ntukujjako ntukukebera oba omusaayi oba ki ntukukebera mpaka kasatu zuula nti obuyina ntukujja ate ntukutwalira balina okukujanjabira awalala olwomwe okusiiga abalala kubanga buno obulwadde okutambula kwabwo uva ku muntu olubudda ku ki? Ku muntu omulala nga bwe tugenda okunyumira lwebujjakawo mu maaso. Okay, Dr. Esther ku nsonga eyo nakyo badde oyagala okwongerezaako? Era kyekyo kyagambye naye obulwadde ekikulu ddala buli mu bisolo like monkeys, like mice. Basically butambulira mu ki? Mu wild animals, bayita wild animals.
So the moment of getting in touch with the wild animal which has that disease bwebange lino obulwadde okukwata. So ekintu kye tulina okumanya nti buno bulwadde mutambulira muki mu bisolo kati ne bubava ne budda ku muntu bwe tuyita zoonotic disease causing zoonotic diseases like transferring from human to man. From animal to human. To human, yes. So do we have cases of kubanga oyogera ku bisolo, is it just wild animals oba ne bana abantu abalina bu pets waka waliwo abantu ababeera n'obubwa waliwo ababeera ne bupusi waliwo n'ababeera n'emisota naye abo sijja boogerako but different people keep different pets nabo busobola okukwata ebintu ebisolo ebyo oba just wild animals? Basically wild animals. Wild animals, yes. Okay. So we then move on to how it is spread. Kati buno bulwadde nga bwe tukunyonnyodde nti si bulwadde bwa bantu wabula bwazina ensolo nga bwolaba zino zikamuje, emisu, emese, enkima. Kati bya mu nsolo era kati omuntu abufuna atya kasita olumbeza ensolo oba ng'onoonya kyakulya oba onoonya emmere obulwadde buno bwe businga okukola ki? Kati bw'ofuna enkima era kyekyo babuyita Mpox kitegeeza butandikira ku ki? Ku nkima. Kati bano abayiga nga banoonya emmere n'adda ku nkima ng'erina obwo obulwadde era butereevu akola ki? Abufuna. Kati oyo bw'aba abufunye ate oyo yalyoka n'abuleeta ku ki? Era oku mu bantu abalala. Kati abantu abalala bafuna batya? Era omuntu osobola okufuna kuva ku muntu ng'abuyina entuuyo ze ng'ozikuteko engoye z'omuntu abadde abuyina. Twebuuza ne zi handshakes natuyanye nnyo oba obufunya butereevu zino nti kankuye kahaaga oba obufuna direct. Basically buspreadinga mu ngeri ya COVID ya presenting mu contact. Yes. So the moment oja mu contact n'omuntu alina obulwadde oba ekisolo kirina obulwadde nawe bukukwata ng'omuntu kati n'otandika okusaasanya mu bantu nga bw'obuuza nga bw'otuula n'abantu skin to skin, mouth to mouth. Kati mouth to mouth ebyo tujja kugenda ku details kubanga bwe twogera eyo tuba tutambudde bingi. Anyway, yes. Dr. Kennedy Rachoseke, Dr. Esther, just tayagala bed nga chigaziya nnyo. Ne Dr. Esther doza, Dr. Kennedy yagala chigaziya. Ya chigaziya muko. Chigaziya muko tulabe. Kati buno bulwadde nga bwe tukugambye nti ekisooka buva kastori abo nga bwe tukugambye nti bwa nsolo za mu nsiko nga bwe tugambye nti enkima, emese, kamuje. Kati bana bayiga ezo nga bazifunamu emmere kulya emmere nyama mu kyomo kati bwe bafuna eyo bwajja nabwo abantu bali enkima kati wano wadde wano waliwo ekika ky'enkima ate wali eri nga bukasita alaba ku nkima alabira ddala alaba ennyama nga bwalaba nti kasita omuganda alaba enkoko waliwo oli nga ye bwalaba enkima gamba onfiirawo. So kati abo kati bwagenda eyo kweva asinzira ate n'akola ki bw'atuuka eno n'abuleeta kati ate oyo bw'aba abufunye kati ate n'omukwatako oba n'akukwatako engoye ze entuuyo ze body to body contact awo wonno ofuna omuntu ayiza n'okubujja ku mwagalwawe nga naye ayina gye yabujje ate abaagalwawo we basingira ddala n'okubujja eyo kati eyo mu ntambuza yaabwo awo we wakyasinze okubusiiga kubaagalwa ondeza oba okitegeera omuganda ewalongi yakiganda wazaamuko nti abaagalwa babeera mu kulaga omukwano gwabwe ogw'okweyagala ate awo it is changu to contract okubera ngofuna the most mode of transmission. Tebimanyi nafa abatuya na manyahaga wadde haga kweri naye handshake naye wali ate we wasingira ddala
wasinga zino endala woba ofuna butereevu direct. Ate bano batweyasimula era katoya yasimulira kumpi naawe droplets kubanga kati era distance era abantu era nabo sobola okukola ki kubanga eno virus etambula nnyo from human to human okuva ku muntu kudda ku mulala kyangu nnyo era kati kyekyo laba kati ate tuzeembira ebyobutashaking hands kubanga kaseera ke tulimu kano ke bayita outbreak mode nti tulina okwegendereza ennyo ebintu ebimu tukole ki so oyogedde ku mods lindako ekitegeeza mulimu stages tuli mu mbeera ey'obulwadde nga weebuli already bwayingira kati olaba kati nga nzija wano era mbadde nva mu field era waliwo benva okujjako samples entebe tebagyongerayo ogenda kumbulira n'ebyemwambala kubanga nyiza okweyongerayo eno era kyekyo kati nkyongera ku kiri ky'obuuziza nti baani abayinza okufuna obw'obulwadde kati bamu ababeera n'omuntu nga mulwadde waka nga waliwo abufunye abantu abalala babeera naye waka basobola okubufuna kubanga babeera muki mu kifo kyekimu entebe batulamu zezimu nebino mutugaba n'amasowaani mabaafu awo wonna we can get kati abantu ababeera waka n'omuntu abuyina abo basobola obufuna omuntu omulala ani ayinza obufuna yono ajanjaba omulwadde waabwo omujjanjabi oba omusawo kati naye omusawo yeetwongerako omusawo singa abadde ajanjaba omulwadde wa Mpox nga tayambadde bulungi kati abazungu ke bayita nti contact mubeera olwo muyingidde mu ani yamukutteko ani yamulinaanye kati nganze gwolaba nze ndowooza kati abasinga baweera balinga mu 5 bannange wabadde naye olwokuba nti mba nyambadde mba neesabise bulungi ate sifuuka ki tobeera contact so kati n'abajjanjaba abalwadde baabwo nabo bali ku ki nabo bali akasobola okukola ki okubufuna bwabanga tiyesabise bulungi abo nabo basobola obuspreadinga from one person to another to another to another wakati nga bwenkunyonyodde nti wano wenviridde wano wenzijjidde mbadde era nva kujja ku samples ate wakakyogera okyogedde alina okukikunyonyola kyekyo kiraba nakugambye nti nze omulimu gwange ndi omu ku bakugu abalwanyisa ezo endwadde gweze mutuyita enkambwe naye kati ffe tuzimanye ebbeeyi yaazo tumanye nti eno okugikwata eyita wano neyita wano kati bwe mba nyambadde bwentyo era bwe mba nyambadde bwentyo nga ngenda kujjako sample tosobola nakuntegeera so kati so abo be babeera nga tulina ekintu kyonna kye tuleseeyo mu ngeri gyesobola okuspreadinga besides abaana abato bo spreading it's still the same way as abantu abakulu? Yes, it's the same way. Method of spread is the same. That is kuva ku person muntu ku muntu, then kuva ku ensolo elinachi or wild animal elina monkeypox. The moment you get in contact, then it is yes, it is spread. So basically that. So abana abatabo nti kibayita nti who is at risk. Kubanga abana abato immune system oba abaserikale abalwanyisa endwadde abamanyi nga gakyali mato n'abakazi ab'embuto nabo oyo katate bwasemberera abuyina obusobola okumuyisa obubi bana abayiga ensolo abayiga ennyama abo nabo babeera kuki at risk. At risk. Okay. Katate nabano mwabakaza kompoze lyaneekolera kate oba abatambalira mbaneekolera sex workers. Sex workers. Babayita ne baganda bakazakolera baneekolera ndi baneeko katabo nabo kubanga abeera n'abantu bangi katobwa abantu abangi abo omuntu abeera n'abantu abangi nga balaga omukwano nawo olusu bakola ki obulwadde obusinga okutambulira ennyo nawaawo katobe bali muki wewe kakati ono Mpox wakwata omukyala w'olubuto, is there a way wasobola okuaffectinga mama baby atanaba kuzaalibwa?
but ateka tekikwata ku maama n'omwana era kibakikola ki Madam Manyi, it is just okay, we are about to get to the symptoms and you know signs naye mbadde manyi just engeri gye bibeera kungulu ku mubiri, it has nothing on the baby that is nedda jukira bitandikira mu musaayi, so it is very possible through mother to child. Yes, it is, for as long as mama testings are positive n'obulwadde bwa monkeypox. It is very possible nti asobola kuva ku mama ne buyita ne buyingira mu mwana. Yes, kati omwana naye nafuna obulwadde. Yes. Kyakugambye nti abantu abali ku high risk y'okufuna obulwadde like pregnant mothers abalina embuto abo bonna tubaliramu ng'abantu abali ku high risk. Yes. So it is one of the way of transmitting monkeypox through mother to child. Okay. Yes. Okay. Ekyo tukitegedde mpulira nti Lyo'Mumanyi Dr. Kennedy yagambye kati abadde aveeyo kati nkyabibalaabalamu ndiruddawa mu nsonga zino ndiruddawa nekengere sekengera mbere ku bunkenke nedda kwegamba ndi ngamba oba nandyambadde engoye zisingako wano. There is a lot of things that ebiri mu kuyita mu ndowooza yange. Ate kwongereza kw'endowooza eyo okutya oli mutuufu kubanga era twakugambye nti omulala ali ku risiki beebo abalabirira ono omulwadde waabwe era kyekyo ekyolaba bwe tukuzuula ng'obuyina tukujja mu bantu abo olemu okukola ki olemu okubasiiga era bwe tusanga ng'abuyina nga tumutwala entebe kubanga ye wali abakugu ate abalala nga bamanyi nti ekiro kye bajanjaba kyekyo kyennyini so tukujjayo eri waka ojje bakujanjabira eno kati nakali wali okugambye nti ate olaba buno obubonero ebiri kungulu jukira ebiri kungulu ku mubiri byolaba bivudde munda biva munda. Se nali manya aveeri nakukwata bukwasi nakubanga nagamba omuntu akubye oluyi nosala olubale buyingira munda mayasi netuuka munda kati bino byolaba kungulu biva bubonero oli n'amanya nti lazima buno obubonero omuntu ayinza okuba nga ayina ki Mpox. Era kasita tugamba omuntu kasita olaba ekyo kyekisingira ddala okulabika nga fe otukubira essimu tukujjako teri kusasula byabwereere. Besides that ki ekintu ekira besides obo nga bwe tulaba okay, besides that nsaba otunnyonnyole kubanga fever saa zino ninamu kasenyiga mpuliramu ka fever temukayita Mpox okujja ku sample yongedde nayo. Besides obutulututu kintu ki omuntu kyalaba si kyawulira kyalaba oba butulututu bwokka bw'alaba n'amanya nti omuntu alina Mpox butulututu bwokka oba waliwo ekintu ekirala kati waliwo ekirala obwo butututu oba kwekubatuga okubutuka kw'olususu yes ebugu mu mubiri si bye muyita fever amabwa ku mumiro era bw'aba amera baawulira wano nga ku mumiro wakola ki nga wamuluma okuluma omutwe okulumizibwa kw'omubiri n'ebyo byonna okuluma omugongo okufuna olwo nekyo bayita okufuna ensajjabagu oba sorry lymph nodes kati bwebumu ku bubonero okuluma omugongo okugwamu amaanyi n'endowooza ebyo tobirina nga bw'obadde otidde ndaba listed nnyo tujja kujjako tugende nayo kwegamba eno show y'olwaleero sitegeera njiveewa njiddewa naye Mukama agenda beera nga atuwa ekisa. So when you see those signs what do we do? Like okay, womala obulaba katutandikire ku osobola okuwa first aid oba osobola okuwa omuntu first aid oba nedda? Tosobola kuwa first aid kasita gwe obulabira essimu tujja zibawa okubeeza essimu kati nga bwolaba obwo kasita olaba ebyo olaba ondoza obubonero nga bwolaba ku kifaananyi ku TV kati webutuukira obwo okulabika bwe butyo ebyo biva munda basically buno obulwadde osobola kumistakinga. That's why bagamba okuwa identifying nga wetaaga lab test oyinza okulowooza nti ofunye scabies oba ofunye bacteria infection, so olina okubeera nnyo very careful because bw'ogamba nti ogenda
kwejjanjabanga ggwe oyinza okola essobi kyobalaba Musawo Kennedy agambye bw'olaba signs ezo zifulumye ziri wabweru like skin rash n'olaba sore throat n'olaba temperature eri high amanga ago okukwata essimu n'okuba essimu abasawo ne bakola ki ne bakukima woli basically because tetwagala kubeerawo tukulekawo obeera okaseera kangi because bw'olwawo nnyo ogenda kusiiga abalala. Yes, so I think enamba ezo tujja kuzireka emabega nga tumaze tugenda kubeera nga ate yabwereere waliwo n'enamba naye tujja gibawa osindikako message. No, okay, so si yakusasulira ne message yabwerere 677 eya SMS eyo tujogererewo 677 puli akantu kansiwa wano kansiwa enamba 677 eyo SMS osindikako message bagiyita ati n'ogamba nfunye obubonero bwebuti ne bwebuti n'obwogera okay kati eyo message etuuka mu Ministry of Health katugo notekako erinnya lyo ne woori katugo osindika obubonero bw'ofunye otekako amanya go ne woori kati yo ministry bwefuna eyo message eraba woori ekufunira abasawo abali omu mu kitundu ekyo nekugata nabo kati bo ne bakukubira ne bajja ne bakujjako sample. So tulina doctors almost in every region abali kati nga mu Kampala muno mulimu teams every division. Okay. Hey, in Kampala region, there are even teams in divisions. In divisions, yes. Okay. That's a wonderful place for us. On how to respond, on how to collect samples tuzifuna tutia transporting tutia paka wezitukira weba testingira n'abalwadde okubateeka byonna. Yes. Kati ngendo esiru baga division. Eno Rubaga, yes. Kati eno Rubaga division waliwo akulira ebyobulamu mu Rubaga division bamuyita Dr. Dennis Buruma era kati alina tiimu ye naye ebikolako eyo tiimu kasitayo bafuna eyo message agisindika ku tiimu ye ne bakikwasaganya bwe byennyini ogenda okulaba nga bakutuuseeko waka simba wakati twagala okubeera nga tuwumulamu kachikachi very little very small katono nnyo tukomawo Mpox tulina abamanyi okuva mu Ministry of Health katukomewo. Essamba Lyo'Mumanyi. Eternal Life TV, now and forever. Olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekumi n'omunaana Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12 programu tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange oyige ngate bonyumirwa nange omuwerezawo Esther Naradda ku Eternal Life TV tagisuwa. Abakola
Bwekituuka saa 3:16 ekigambo kya Katonda kibe mu mmwe nga mwesomesa n'amagezi gonna nga muyitamu Zabbuli n'ennyimba ez'omwoyo nga muyimba okuva mu mitima gyammwe eri Katonda. Era ku lwekyo naffe twetegese tetwebase nga tukuleetera ennyimba ez'enjawulo ezoogera eri omwoyo go buli lwa bbalaza paka olwokutaano. That's Monday to Friday saa 12 paka 2 ez'akawungeezi mu program Akaloosa. Ate twongeddemu akalungu ak'enjawulo akatutuusa mu kisenge kya waggulu nga tugenda kubeera n'okusinza wano live n'abayimbi bo be weerondedde mu program Akaloosa Extra nange omuweerezaawo Rinez buli Saturday okubiri n'esembayo mu mwezi wano wokka ku Eternal Life TV now and forever. Eternal Life TV, now and forever. Essamba Lyo'Mumanyi. Nkwebaza okubeera nti okyekuumidde ku program Essamba Lyo'Mumanyi Eternal Life TV. Twafunamu situation. I would not like to call it a situation. Naye nga COVID bwe yajja, Mpox is in Uganda. Tetusobola kubeerawo nga ffe abatakimanyi nti mweri. Twagala okulaba statistically speaking oba mu kubeera nga tubalaabalamu ennamba asaasaanye kyenkana ki kyo kigenda mu maaso. Tulina bakwano baffe abasawo Dr. Kennedy ne Dr. Essi weebali wano tuyambako okutegeera ensonga za Mpox. Tumwewala tutya tutegeera tutya nti yeye before the break twategedde yaani ava kuki how is it spread then obubonero obulaga nti omuntu alina Mpox. Before we went for break Dr. Kennedy abadde atutegeezezza nti tulina health teams ez'enjawulo tetuli just regional tugendera ddala ku divisions tukira ddala wansi so bw'obanga olabye obubonero obwo bwe tugenda okuddamu okubeera nga tutegeera ekintu kino bulungi oyinza okubeera eyo ng'omistakinga Mpox for namusuna si kyekyo naye nga boils za Mpox zezimu neza namusuna chicken pox zezimu oba zirina anything you can use to identify them with in terms of making a difference kati nga we tulaba on the screen kati enjawulo yandibaddewo ko ku muntu omukugu abitegeera obulungi yes naye kati ku muntu owa bulijjo ye kyolaba tugamba gwekola ki tutegeeze kati bwe tutegeeza naffe okukakasa kiki kyennyini kwe kujjako samples namwe temukakasiza from okulaba bulabe tokakasa ako kenkugambyemu nti oyinza okumistaking okubeera scabies kubeera chicken pox tenga si bwebo so okutegeera nti bwebo olina okugenda mu ddwaliro abasawo bajjeko sample batestinge baconfirminge nti buno bwe bulwadde kiri very very important okubeera nga tukitunuza mu basawo and don't take it on a personal level. Okay. Mpox asaasaanye kyenkana ki mu Uganda so far? So far mu Uganda cases zibadde tezinaba kubeera nnyingi nnyo kubanga ekitongole ky'ebyobulamu system yateekako system zeraga nti obulwadde buno kasita we tubulabira bwe tuti tukola ki tulwanyisiza era obuzibu bwe tusinga okusanga mu bulwadde buno nti omu asooka n'alowooza nti oba ki omulaloza bamuloze kati bagenda okutuyita kibaawo kati omuntu olaba n'Ebola abantu twabajanga mu masabo nga balowooza nti babaloze abamu bafiira ne mu masabo kati buno tugamba kasita gwolengerako akabonero bwe kati tutegeeze naffe tujje tukole ki tujjeko sample tutwale bakole ki bakebere era nga kiri kyenkugambye nti so far mu Uganda yonna
as of now mbadde sifunye statistics the actual number kubanga leero mbadde system nga waliwo already ne positive results ezakafuluma kati era kati mu Kampala kubanga Kampala tuteeka ku Kampala n'emirirano kati oba ogase Kampala Mukono ne Wakiso kubanga abantu abasinga basula mu Wakiso bakolera mu Kampala basula Mukono bakolera mu Kampala okuba ekigere wano kimu ng'oli Wakiso kino ng'oli mu Kampala kati ekyo batwagamba Kampala ne Wakiso ne Mukono zonna kubikwatagana ku bintu bino byonna bakole ki tulwanyisiza omere tukwataganira wamu ku byobulamu kubanga ekiva wano kyekidda wali ate bwe tuba tutwegasse mu kukirwanyisa ojja kusanga Kampala ekirwanyisa yokka nga Mukono ate ekyo kitambula kati ekyo kyolaba amalwaliro gonna gwolaba aga gavumenti mu Kampala mu Wakiso Mukono gonna era kaso omuntu atuukayo bw'abanga tasobodde kukuba n'essimu obujanja ate rubaga wano muyina wano ogundi ekitebi kitebera wano kumpi kitebere center 4 okay ngato ndoze kyo nakyo kitusumbuwamuko tumanya tutya nti lye ddwaliro that I can access oba siri lino because doctor I understand nti ova mu KCCA so yes. Mumanyi health centers ziriwa eziri free ziriwa ezitali free yebanek awenjagala obuliza ekibuuzo mukama akundeetedde yebale health centers zino tulina okusasula oba tetulina kusasula ekyo nakyo kitegeere nakyo kikulu do we pay oba we just go ne tufuna services obujanjabi bwa bwereere era kati bateekako n'ebipande nti obujanjabi bwa bwereere era wano mu Lubaga muli mu Kitebi era wano kumpi wano just okubona ebigere bibiri era bw'otuukawo kaso otuukawo abasawo bakola babwe bati bafuna omuntu n'akujjako omukugu abitegere n'akujjako samples ne bazitwala ne bazikebera mu Lubaga mulimu eddwaliro eddala baliyita Kawaala Health Center 4 eyo nayo eri mu Lubaga wavere Kasubi wali bw'odde Makinde ate waliyo ne Kirudu Hospital National Referral Hospital yes era Makinde waliyo n'eddwaliro eddala Kisugu Health Center. So that is ono Kampala gwe tuogera cyari mu Kampala yasine bakumalayo bwotuuka enakawa ate n'osanga ekiswa Health Center 4 walinga agende bugolobi era nowe bali obujanje bwa bwerere era munakawa namu waliwo eddala waliriye Bukoto Health Center munakawa okay bwodda mu Central muri mu Kisenyi Health Center 4 era nero lya bwerere era mu Central mwenyini waliwo eddwaliro eddala liri ku City Hall abantu bali bakazo nti ewa Jennifer kati ku City Hall waliwo eddwaliro eddala naye bakita City Hall Clinic era ne obujanja bwe bwa bwerere kakata ate bw'oyambuka ewange gye ntuula kawempe awo simbira makanda awo kibogera ku Lwazi kati awo waliyo Komamboga Health Center 3 Komamboga eringa agenda empererwe kate ate yo wala tutekete wetagana kugende waliwo Mulago National Referral Hospital eyemanyidwa naye Dr. Kennedy Mulago oyo tumuyingirira luddawa okubeera nga tufune no treatment eno eri free gate ki nze ngamba nti gate eno gyoyingirira munofuna free good kati Mulago bw'ogeze Mulago ku National Referral Hospital otuukira wano bayitanga ku emergency abisawo abantu kasita otuukaawo bo kasita bakulaba ne bagamba nti kusinzira obubonero bw'oyina wandibanga oyina ekirwadde bw'ekiti amangu ago banoonyezo abakugu abasobola okukikola ku ekyo kyennyini nze gwolaba eyo Mulago n'akagenda emirundi egiwera kasita bakulaba nze bankubira esimu nga ntuuka n'ettiimu yange nga tukujjako samples nga tukubira ba ambulance abakutwala bakujje mu banno olemu okusiiga balala ki obulwadde era nejo nabaddeyo ngera mufunye case okay era kati abalwadde mu Kampala banaatera okuweta bakwera 10 naye kati we nasembeddeyo okulaba statistics twabadde report gye twabadde gyo babalinga mu mukaaga awo naye kati ndowooza banaatera okuweera 10 ekikolaga nti buno obulwadde mwebuli era abantu balina okuwewalira ddala olabira nti omuntu obubonero bwolaba obwo busookerwako obwo okubutuka kw'olususu okay Mpox akubutulirawo does obutukirawo immediately let's say in 24 hours womufunirawo ba 48 hours
How long does it take omuntu okulaga obubonero? Butandika mpola mpola ekyo kyolaba abantu abasinga mistakeninga n'obulwadde obulala because tebugirawo instantly. Tebugirawo omuntu asooka nawula ng'omubiri gumuluma neweetakula kati okubutuka kugenda okutuuka ngalozalinga ayina olukusense ngaloza ekiku naye ate ekikulu ate kiruma paate muti kiruma mubiri gwonna kubanga kyo kikubira ddala okuva ku mubiri ng'omuntu n'olugoye tosobola kuteeka ku mubiri tosobola nakutuula. Do the boils ezo zatika zivaamu amazzi or they just zibeera boils nga ziri era zituuka ne zatika ate tekyetaaga zibeeramu amazzi nga bw'olabawo ku kifaananyi awo olina okuzikipinga nga ziri dry ate kati oyo omuntu aba atuuse ate okusaasaanya. Linda ko Dr. Esther Gambye ino zikipinga nga ziri dry nga because amazzi ago agavaamu omuntu bwakukwatako bw'ati ekyo tugambye contact naye aba abufunye so kyoba olaba kiba kirungi mu ntebe obusige gasigale mu ntebe gakugoyi. Yes. kati ekyegeeza oba osigalidde kuyita bwereere weewaawo nedda naawe ate tokisusa nnyo ate ekyobwere nedda kubanga ogambye nti because it is really uncomfortable kiba kiddako so kiyinza bukula bukuzi it can be maybe days or a week like or 2 to 4 weeks. 2 to 4 weeks. Yes. Awo kibeera kitaamye bwe kibeera bwe kituukira in 1 month ng'olwo ebyo byonna bivuddeyo signs ezo zonna. So omuntu Katonda namuyamba ne buwona nga tagenze na mudwalo naye ate tomanya ate oyinza okusigako n'abalala ng'amanyi g'omubiri matono ate ne kibaviirako n'okufa. Naye wano e Uganda tubadde tulina system ennungi nti abantu kasita alaba ekyo adduka mangu n'akuba akalulu n'agamba bannange nze ndi bubi ntutuuka ntumujja mu banne ntumutwala wano isolatinga kati onomanya nti kasita oba omugye mu bali kati ate owodiringa n'omuntu omu nomujanja bulungi bali ndaba nga teyabasiize kati ekirwaye nti kirwanyisa kigenda. WHO yatukwatira kutwala wano yenyamba zana kati wano nga bwenti era mbadde ngenda kuuza ngamba Dr. Kennedy ndina mugaga Nekati awo, is that how you take off the samples? Exactly, that is one of the methods yokujako samples. Munga muda mukabwanga mukafumitamu. I need to understand. Okutuka ko olususu katoyo musawo olaba ali mukujako sample. Mutu jjawo endala ntujja mukamwa. Also saliva can give you some. Exactly. Remember we talked about kissing. Ate twakugabita ate kati ntujja n'obwa butusobu kubanga mubeeramu amazzi ate virus omwo mwesinga okubeera mwetambulira. Wow. Okay. Omuntu asobola atya okubeera obulindaala ku nsonga ya Mpox? Okubeera nga there. How do I put it? How do you protect yourself from Mpox? Omuntu yandyekuumya atya ku nsonga ya Mpox? Ziri engeri nyingi zosobola kwekuumamu okusookera ddala okwewala contact like okusemberera omuntu alina obulwadde obwaki obwa monkeypox. Yes. Kye tugamba nti mouth to mouth, skin to skin, mouth to skin, ebyo byonna waliyo ne mouth to skin wamowedde ratsina kiroozaako o face to face. Engeri ziri nyingi zosobola kukola ki n'okuspreadingamu buno bulwadde nga badde ku lususu like nga bwentudde ne Kennedy nankwatako bwati ejja kubeera skin to skin. Then ekintu ekyokubiri n'okuavoidinga okusharinga ebintu like utensils, personal what belongings like bed sheets. Naye wali ebintu ebimu byotusobola kwewalira ddala ng'amasawaani. Kati kyoba olaba nti tugamba nti omuntu bw'aba alwadde tumugyewo yeewala abantu bakola ki babeera nabo kuavoidinga okuspreadinga obulwadde obwo. Nenze ndooza Mpox alimu n'obukyafu mulowooza ki ku ekyo? Kubanga kati abantu bw'oba toyozezza masuuka abantu personal hygiene, can't you get Mpox from lack of proper hygiene? Anti kakati kyekyo tugambye weewala okusemberera lususu ku lususu, lususu ku mumwa, kumwa ku lususu, kati byonna
olina okubyewala weewala okukola okusemberera ebisolo by'omu nsiko kubanga tulabye abasinga we bikola ki we babijja we bajja obulwadde weewala okulya ebisolo zikamuje kubanga abasinga obulwadde we bakola ki we babujja kati byonna byewale n'okulya wild animals. World Health Organization eri mu kutegeka erabe kati eddagala erisobola okugema erisobola okubeera nga ligema Mpox. Kubanga era awe mbadde njagala okudda nga njagala kubuuza nti can it be treated? Esobola can it be treated? Kankibuuze bwetyo nti Mpox ono ajanjabibwa in the event nti omuntu amufunye asobola okujanjabibwa. Basically asobola okujanjabibwa naye ekisinga nnyo kwe okumanaginga the symptoms ezo rashes ezivuddeyo okumanaginga pain obuluma omuntu bwayitamu maybe using pain killers biki kyoba olaba tugamba nti ono omuntu bw'aba afunye obulwadde amangu nnyo abeere mu mikono gy'abasawo. Yes. Kubanga tetulina nga onaga bu painkiller ffe twamanyira bu painkiller banne ne butagendera kirabika tubumirirawo tetulina nga bu painkiller tetulina we just how do we manage this pain? I want to understand kubanga njagala okulooza nti omuntu abeera mu pain nyingi muntu kuba empiso ziba za bubino ba IV kakati ekyokujanjaba yes era nga bw'ogambye era ekisinza okuleeta endwadde ezimu okulaba nga zeeyongedde kati endwadde ezimu zigenda ne zimanyiira eddagala abantu bamanyi okumira eddagala nga n'obulwadde tabuyina kati ebintu by'okumira eddagala obulwadde nga tebasoose kubukebera ne balaba nti obuyina kyekisingidde ddala okuleetera endwadde zino okubeera ezibu okujanjaba era kyetuva tugamba nti kasita owulira nga toli bulungi sooka ogende mu ddwaliro bakebere balabe nti eddagala lye bakuwa lyerijanjaba ekyo kyennyini ekikuluma kati kyekyo kyenkugamba nti eryokugamba nti omere kapainkira togendayo genda mu ddwaliro bakujanjabe kusinziira nga bw'oli the way engeri gy'opresentingamu n'obulwadde ekyo kyolaba tugamba vaayo eyo era tulina we twala betukakasiza nti balina obwo obulwadde tubatwala Entebbe ne bamanya nti ekyo kyennyini kye bakola ki abantu bonna bagenda Entebbe abalina Mpox ndebe mujje Kasese tukakasa ate yo waliyo naye we bajanjabira wano tulwana mu Kampala ate bannaffe omanyi eno tulina omukisa nti eno TV etuuka wala etuuka wala nnyo katulina bannaffe abali Mbara tulina bannaffe abali Mbale tulina bannaffe abali Arua ate abo bo balagawa eyo nayo tulinayo center zaffe ziri set oba ab'omu Kampala some animals are more equal than others. Let's understand. No, government facilities cutting across tulina health center 3s tulina health center 4s as long tulina as one district hospitals tulina regional referral hospitals so abo abantu abo beba presenting nezo signs and symptoms still bagendera mu mitendera gya Ministry of Health nabo ne bayambibwa at that level naye basically zino nga samples za monkeypox tebali kuzitestinga ku level eyo ba collecting samples ne bazileta eno Kampala ku Uganda Virus Institute ne bazitestinga ulakuba tulina ne branches nyingi so n'abali eri nabo for now they are collecting the samples and bringing okuva mwaze no buntu bunsiwa I don't understand if it came with ate wade tukugamente amarwaro ga government gigakola ku ebyo byo sige gogoka era kati nga wano mu Rubaga mwine wana ate Rubaga hospital okay so kati nayo timu nayo kweri kubanga ofe bwe tuba traininga tumekinga sure nti buru wantu omulwadde wasobola okutuukira abantu bategera kyekiriwo kati olwo kuba ntuzigana amalwala gari private nga bora abantu Rubaga Mengo Nsambya mu Kampala muno nti go gakusasulira kati omuntu era bwatuuka waawo omusawo n'araba nti buno obulwadde bwandeba kusinzira omulwadde nga bwali bwandeba nga bwa Mpox kati ate ono ategeeza tiimu eno eri ku standby
gye bayita rapid response team tokalibano ku mugongo ye mwabagirawo embagirawo kati abo ne bajjaawo ne bamujjako sample nga takoze eki era nga tasasudde wadde agenze mu ddwaliro ly'okusasula nga Lubaga kasabazuula nti buno obulwadde bwe buno gavumenti ate bweri kujanjabira obwereere era still naye Lubaga naye bakola ki tiimu egendayo ne making sure nti oyo omuntu ekoze eki emukozeeko. So it's not just the government hospitals, it's also buli muntu yena waali kasita alaba nga tiimu eri ku standby class A ngejirawo 24/7. Okay. Waliwo ayagala okumanya nti abamu batuuse late. What's the difference enjawulo eriwa wakati wa monkeypox ne chickenpox? Kati ku muntu owa bulijjo enjawulo ayinza obutakola ki? Ayinza obutajiraba. Tosobola kugiraba. Era kyekyo kyolaffe okukakasa nti eno si monkeypox eno chickenpox tukujjako ki? Sample. Tutula ntugikeberera mu laboratory zaffe. Naye ng'omuntu owa bulijjo tasobola nga bw'olaba nti owa measles n'owa rubella bw'oba omulaba olaba nga because be presenting nga olaba ne typhoid yennyini n'omusujja guno ogw'ensiri omuntu bagamba mpulira alina omusujja nga tosobola kakasa ki era ffe abasawo okukakasa nti eno mpox eno chickenpox tumala kukujjako sample tukakasa kubanga obubonero bwonna bufaanagana. So ku muntu wa bulijjo nga nze n'omusawo naye wadde n'okulaba bulabi ayinza obutakola ki obutamanya unless we go through the testing. Okay. Waliwo abadde abuuza nti ki ekibuleeta ndooza twayogedde ennyama wild meat okubeera in contact with wild animals ne twogera ku nkima kyova olaba eyitibwa Mpox, monkeypox kubanga enkima yebuleeta ne twogera ku ekirala Dr. Kennedy yajja kyogerako ne twogera badde kyenjagala kuyisaawo ku musawo abantu badde njagala kugamba abantu nti twemanyirize okugenda mu ddwaliro tugezeeko nnyo okuavoidinga ebintu bye bayita self medication because kati right now tuli kudealinga n'ekintu kye bayita drug resistance, AMR, antimicrobial resistance. Or it can be viral, it can be antifungal, it can be what. Naye abantu tugezeeko nnyo nga tusobola tu accessing amadwaliro oba wali ekikuluma ne bakukebera ne bakugamba kino badde engeri gy'ofiiringamu kino badde kyekikuluma ky'oba olaba akabuuzo k'obuuziza nti odifferentiating otya naffe tuinsistinze nti olina okugenda mu ddwaliro bakole ki bakukebere naffe abasawo tetusobola kugamba nti kino ono monkeypox ono what smallpox so olina okugenda mu ddwaliro bakuggyeko sample esample eyo ejja kubuulira nti ono muntu mulwadde wa kino ekirwadde. Yes. So for you oyina ekintu kyoyogeddawo nti mudiiringa ne okyogedde mu lusawo efuniddewo ne brain freeze tujja kufuna time nakyo tukomewo tukinyonyoleko tubeere nga tugenda tukinyonyolako. Okay. Dr. Kennedy wabadde oyogeddeko ku World Health Organization okola vaccines and something of that sort mbadde njagala okirambululekoko. Kati zino endwadde nga zenkugambye zino zemwe mwazikazaako nti endwadde enkambwe baziyita nkambwe olw'okuba nti zo tuzibeerawo kyekyoraba tuziyita outbreaks zigwa bugwi outbreak epidemic olulimi oluzungu epidemics bwerwawanywa ate bwetambula amawanga muno nga bwolaba covid ate bagiyita pandemic ate bweremeramu ennyo nebeeramu mwaka ku mwaka ate nefuuka endemic ebeera permanent tusagala mukiyita endemic kati ezisinga ezo tizina nga bwolaba nti zimalaria kuliko eddagala erijanjabirawo era kyekyo kyolaba zo zinamuta tuzirwanyisizaawo ntujugobamu kubanga bwe buyingira abantu oyinza okukola kinga bwolaba covid abantu bafa bangi kubanga twaliwo vaccine kati World Health Organization ekino ekitongole kyansi yonna kyabulamu era kyekisinga okukola ku bintu ebikwatagana ne eddagala ly'okugema era kati wenjogerera kati abakugwa balimu tubeebase bali mu kutegeka kukola eddagala ery'okugema era bajja kutandikira kwabo naddala ddala abo abasawo kubanga be babeera nnyo mu balwadde bano
era bwe naja nze nsooka kubanga nze mbasooka okubabeeramu yego agenda okusookera ddala okufuna then kati kubanga mbeera ku forefront nze mbeera mu maaso kubanga bwe bagamba omulwadde wuuno nze nsookera okumujjako sampo naye nga nakugambye nti tusaanisa okulaba ku programu eno butereevu nange ndi musanyufu okubasange era bawuliza ba Eternal Life TV balamusiza nnyo era mwebale okuwuliza abatulaba mwena tusanyusa okubalaba mbadde nina okuddamu kwanjula bupya kubanga ogambye nti gwe frontline soldier kwegamba gwa bituhira ku gwe so there is hope for this vaccine absolutely so the research is ongoing yes era bwe bari tuse wano era tujja kudda wano ku TV ne ku ma radio tubabuulire wawo osobola okulisanga biki ebitukwatako ekiseera kiba kituuse waliwo time frame omuntu gy'asobola okubeera oba be mwaka identifyingako mwakafuna abali mu kwegamba admission yaabwe eri mu time frame ki according to how have their bodies responded to the treatment given to them? Most of them within 3 weeks mu weeks 3 omuntu aba akoze eki abazengulu obulwadde obusinga obu nga bwolaba covid bwe yali nti babalira mu nnaku 21 yes ebola naye era kyekimu kyenkanyi so kati mu weeks 3 era omuntu aba akoze eki aba abeera abateredde mu weeks 3 era ne bamukumako ku yookuna ne bagamba agende ali free so ate saagala twogereko nti bw'aba tateredde omanyi gy'abaalazi nedda mbadde sigenda kyogerako we are going to be taking a short break once again tuline Dr. Kenneth Charles tuline Dr. SC bali wamu naffe tutegeera nsonga za Mpox naye engeri gye bavudde mu KCCA Ministry of Health mugenda kunzikiriza mbasoyeesoyeemu ebibuuzo ebirala tuyambibwe kubanga tuli bannamukisa we might not get this chance again. We take a short break tukomawo. Essamba Lyo'Mumanyi. Eternal Life TV, now and forever. Buli weziwera sawa mukaga n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere abalokole tuli munyo gwasi liba kitalo ngandine Yesu ndi wa kitalo mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever. bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Muvubuka onaalongoosanga otya ekkubo lyo ye ate weekuumya otya mu mulembe guno ogukyamye omuvubuka atuukiridde mu kigeera kya Kristo yaliwa Yokaana 15 olunyiriri olusooka Kristo atugamba nti nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliriggyawo na buli eribala ebibala alirirongosa
lyeyongerenga okubala. Tukuleetedde program yo enganzi emizabbibu. TV, now and forever. Essamba Lyo'Mumanyi. Nkwebaza kubeera nti oteekuumidde ku program Essamba Lyo'Mumanyi. Mpox is serious. It's in the country. Well, tetulina kutya, but we need to be in the nonti wali. So we need to be very careful. Ndoza tuitemuko ku procedures besides tuitemu procedures za COVID. You said it presents the same symptoms as COVID. No. Chicken pox. Yes, chicken pox. There's something you said about the measures one should take zifanagana neza COVID. Because tuli bantu n'okwerabira twerabira bitya mbadde nsaba tuddemu tutegeeze ku bantu engeri gye tusobola okukolamu preventive how we can be cautious nga bwe twakikola ku COVID. Washing our hands, putting on masks for Mpox. Yes. Remember droplets ezo. Bwoyasamula nazo droplets nezijja. Ate tukugambe ndi weewale okusemberera. Maaso ku maaso. Tetugenda kuddayo mu gundi mu distance. Kamwa ku kamwa kwegamba kate ebyo by'olina okwewala. Okukwata oba okugabana ku bintu ebanga ebikunta ebyo by'omutabadde omulwadde. Weewale okulya ensolo z'omu nsiko kate ebyo. Ate bw'oyogera okwewala okulya ensolo z'omu nsiko, ennyama yo tulye nga we twagala because tetumanyi anti kakati era tugambye weewala okola ki okulya ennyama ey'omu nsiko, wild animals, wild meat. Naye nga eneya bulijjo tusobola okweriira. Eneyawa nate zinenga si Okay, so we wash our hands. Yes. We put on masks. Tunaabe engalo, twambale maski, twewale okubeera even if we are not sure, twewale okubeera in such close. Ndooza abaagala ennyo obufumi tebaneetuulidde. Soke twesonyiweko okuzihaga. Then ekyokubeera ne having so many sexual partners, it's also another big issue. Okubeera n'abantu ngo olina different relationships. Yes, because twagambye nti spread eyo ya sexual contact is the commonest. Katuna okwewala nnyo okubeera with having sex with different sexual partners. Yeah, so that is very key. Okay. Has the Ministry of Health put anything for our school-going children? Abana bali active. Abana bali active. Mpaku ka juice. Kandabo mama waka kamula okusinga owange. There's just a whole lot going on with children. Is there anything we have in place or tetunaba kutuuka yeyo? No, actually, the sensitization is ongoing. And I think last week, the schools, the teams in different districts were meeting different head teachers and teachers of schools. Okay. You know, you first orient, sensitize the heads of institutions, and then as they are going also to orient the entire school communities. And we'll be also going into different schools, we program with schools, because we have to monitor adherence to what we have discussed with them. Tunogenda tulabe oba byetwayogera konne abakulira amasomero babitadde mu nkola. Kubanga waliwo omuntu okuwulira alina okuteeka ekintu mu nkola. So kati bano abakulira amasomero
n'amasinzizo kati system is ongoing sensitization eri mu kugenda ku kyakyefe simanyi tebana bakutuuka naye ndowooza kati division ekitegeka bajja kutuukayo bababuulire biki nga bye tunyonyedde wano ku TV wano obulwadde kubanga waliwo n'abantu kati bakyalowooza nti ereddogo so kati banyonyera amasomero omwana bw'aba akoze bw'ati kiki ekisobola okukolebwa waliwo omuntu ayinza okujja ng'aze kukyalira abaana ku ssomero balina ebyo bintu ebimu betugezako okubanyonyera babikwasaganyiza batya so kati ekyo ky'amasomero nga bw'ogambye kyatandise already sensitization is ongoing and it will continue kubanga katula mu bulwadde buli mu kweyongera. Can we use sanitizer? Bwabanga weeri omanyi kati abantu sanitizer bamu tebagiina kubanga ya bbeeyi naye sabbuuni ey'okunaaba ne mu ngalo esobola okutta obuwuka terevu abantu abamu tebagifaako. Only that mu masomero nga bw'omanyi obwana bwekwatirira. Remember we are talking about contact. Yes. Kati implementation ayinza okubeerawo naye netabeera so effective ku baana. Yes. Okay. Because abaana, I put a lot of emphasis on children kubanga abaana balwala ssenyiga Uganda yonna nerwala ssenyiga. Omwana and we are very twebaza nti COVID-19 twamukabinga mu ngeri ya schools are closed and because if we hadn't, I have a feeling then we would go southwest with the situation. So tusubira tetugenda tuuka waawo banne mutuwa suubi on national television tetugenda tuuka waawo nti ono Mpox agenda tutuusa waawo mutuwe suubi kati ekyomukisa omulungi yes nti wadde endwadde zonna tezifaanagana Mpox wadde abantu ebayisa bubi naye ate singa ziri z'Oganda nga bw'olaba ze Ebola walawoza zi COVID naye lwaki twagala nnyo okugenda kusensitizinga mu masomero nga bwe tukunyonyodde wali nti abaana abato kubanga omubiri gwabwe gukyakula system erwanyisa obulwadde mu mubiri immunity system ebaire kyakola ki ekyakola kyekyo tubagambye nti babeera ku ki babeera ku bulabe obukwati bw'obwo bulwadde okubayisa obubi ekyo target yaffe tugamba sensitization tugikole mu masomero abaana nabo bategeere prevention etandikira okwo lockdown kyemanyi eyo ate tusifa abalangirira kigenda kutuuka mu leve eyo ate kiba kisuse nnyo era omukulembeze w'eggwanga yakola ki ebyo yavunaanyizibwako ku ebyo naye kati nange ati mwaba muwa report Dr. Kennedy kati kankubulire kino ekitongole ky'ebyobulamu Ministry of Health system gyetaddeko n'ebitongole ebirala ebituyambako nga bwala WHO bataddeko systems abantu babayigiriza buli kimu okulaba nti bino ebirwadde tubirwanyisa bireme okutuusa ku kiri ekyaliwo tutukane ku lockdown bafa nnyo kubanga n'ekirwadde ekyo jjukira abantu bafa bali tebakimanyi n'abasawo bennyina baali bakirimu baalwa nnyo okukitegeera kino kyeki abasinga era baafa so kati wano system kati eri so strengthened nti ate tuleme okudda mu kiri kyekyola bwe tufuna nti omuntu yafunye abubonero mangu nnyo tumugyalemu okusiiga ki abalala eyo yemu kwezo omutendera gwe tuyitamu okulwanyisa bino ebirwadde. Okay. Dr. Kennedy is here to also represent public hospitals. Nchogere bwentyo? Nchogere nti omanye ebifa mu public hospitals. Oli mu public hospitals. James has a question. James tulabira bukoto. Agambye, the doctor talked about people avoiding self-medication and getting used to visiting hospitals. Yes. Nagamba kiba kitya mukubeera nga batukebera wano in government awadde ne example ya Naguru Hospital, which I believe is a government hospital. Absolutely. Is it? Service teyagifunye ey'okumukebera ey'okumuwa oba yagenze Kawaali specifically for monkeypox or I'm not sure but he said
they will tell you to move out and let's say ndi wano ngenze ekitebi abekitebi ne bangamba gende Rubaga in the private hospital. I help James understand this situation. Chiba chiti okubeera nti they push them there. Mubeera temwina equipment kibeera kigenda mu maaso awo. Kati amalwaliro gano goraba ga government yes galina emitendera nti dine eddwaliro waliwo obulwadde bwe lusobola okukolako n'ebirala tebisobola era kyekyo kyolaba nti waliwo health center 1 health center 2 health center 3 health center 4 health center 5 6 up to 7 kati 7 yeyo national referral hospital nti wano waliwo ate ebitasobola ki oyinza okugenda wano ekitebi ng'ate ekyo tebakola ki tebakisobola bakusindika emulago kati oyo ayogedde ekyo nti yagenze nagulu n'atafuna obujjanjabi ate ekyobubi babe kyamukisa binti tiyafunye bujjanjabi nga bwe yabadde asuubira ate tatunyonyodde kiki bamugambye Gambia, it was a simple I didn't want to actually say what he said, but allow me. He said it was a simple test like ulcers. They referred him somewhere else. We have different test methods that are used. I'm thinking maybe we agendelayo teyasanga yonga testing kits maybe wezili maybe sometimes we run out of stock of equipment ne tu referring abalwadde kati abalwadde engeri wala engeri gye bakipasivingamu nagamba lwaki atampadde obulwadde wano ate nansindika awalala okay so sometimes chetuita backup goyizo okuba okiraba nga ate kiri simple nenga sinta house yes it is because ulcers is not as simple what test really? It's not yes we need different methods atembali na mwembi abakola gundi abajjako yes abajjako so maybe it's not as simple as it comes off yes so we are thinking maybe okunoonyereza ndabe kiki ekyakubanga kati nagulungi manyi nja kusooka neetegereze lwaki ono kyayogera because sort of tulabe naye ebiseera ebisinga olaba kati gana amalwaliro gaffe abantu bangi bagasinga n'obungi kyekiraba n'eddagala kaseddagala ebimotoka bitwala eddagala bweri kitebiri leero ebimotoka bireese nga naffe abalinona abalwadde abalinona bakeeranga bye bakubidde amasimu n'atali mulwadde osanga atadde omusawo okuuninga nti ze ndwadde mpa ngere neeterekere eddagala waka ate nga siki kati baba olusi bwe ati bali muwadde agamba tibatumye eddagala so maybe ebintu bingi nnyo ebibeerayo maybe okuddamu ekituufu ali nakyo si kyangu okuddamu James nga bwagamba genda kunoonyereza ku ekyo naye ze ndaba nti maybe tebabeera ne test kits maybe zali out of stock maybe ne requesting anti okuyambibwa tusobola okureferringa to and that is how we are guided also tusobola kulekerera omulwadde n'omugamba dayo waka at least it's Chibela better you rather refer them to even if it's a private hospital. Yes afune test because it guides treatment yo mulwadde ayizo okugamba sijja kugenda emulago kati bugamba togenda genda emulago kitegeeza kati goyinzo bayizo ogamba genda mudole lyokola ki kwegamba kali lyowulirira mu government kisinzira kugwe kubanga ffe tukaka mulwadde okumujanjaba omanyi Dr. Esther agambye nti there are chances until they ran out of test kits. Should we expect the same for Mpox? Are we going to run out of manemo tuyambe katate Mpox yo samples ate tukugambye nti gada amalwaliro gaffe go gayambako okujjako samples kati samples izo ne zigenda ku ate laboratory zenkugwinyo ezisinga kwezo kubanga zino zetwogeddeko ebikebera bino tibiriyo ate sinakebera koka kubanga tukugambye nti bania abali ku abasobola okufuna buno bulwadde nabano benyina bakebera nabo basobola bakeberera obwo bulwadde ate waliyo systems endala nti oyina okukoleramu ate olemu okukola ki olemu okubufuna sinti bulirabu bulidwalo lyonna ligenda kebera Ebola ligenda kebera monkeypox nedda kati ezo sample kasa zivaako nga nawe oli bulungi weeyambadde bulungi nizigenda tuyina Entebbe virus research center tuyina Butabika CPHL
Nebutabika nayo bakebera. Tulina ne wandege waliwo ate ne bateka wandege ante ebere kumpi. Results abantu bazifune mu bwangu. Kati ezo lab era tosobola kuyingirayo gwe. Tebakiriza okujjako benyini abamanyi kye bakola. Kati sample gye zigendeyo. So kati ze kyemanyi as of now ekitongole ky'ebyobulamu kyatukakasiza nti ebintu ebyetaagisa okukola ku monkeypox byonna bikoze eki? Weebiri. Batukakasiza era ffe kye batugamba naffe kye tubagamba nti ebyokukola ku monkeypox weebiri bwe kasoola omulwadde essimu ezimu n'agibawadde n'essimu tugenda gibakube kweyo essimu obagenda ku malwaliro agali okumpi aga gavumenti amanene aga private. Amanene aga private. Kati nga mu Lubaga nja kugamba nti kati private manyi mu Lubaga nedda. Even in the big private ones tetuli mu kusasula. Kasita omusawo akulaba n'amanya nti oyinza okuba owa monkeypox ategeeza tiimu eno eri ku standby gye nkugambye rapid response team eyo egirawo okubanga ebintu by'okukozesa ebiina era nakati biri wabweru mu motoka bw'oba oyagala nkuggyeko sample. Neddo genda kunzigirako abaami abo n'abalala bali eri bana bali camera then n'abalala bali eri badde yamwetegeke bagenda kuba batujjako samples tewali kyakwekwasa naye okujjako mpozi nga balina obubonero bwano abasinga ano bonero babulina. No, but seriously, so we bamala otujjako samples for example someone has presented signs and symptoms addawa then what after the sample has been taken off kyekiddako with this person. Kati kyekyo kyolaba kati labs waliwo kati okukebera bakusembeza okumpi nti waliwo wandegeya entebe wandegeya nebutabika results mu lunaku lumu ziba zakoze eki ziba zafulumye naye omuntu bw'abanga mu butuufu obubonero bw'ayina era omuntu bamugjayo ntumutwala mu isolation era nende bamujanjabira eyo. So kati kyekirungi ekiriwo nti ye kasita omuntu tulaba nti obubonero abuyina tumujjako sample ate tumugjayo kubanga akakato oyinza okusanga ekiseera ekyo akyalinze results ate nga yandibanga yatestize positive abeera ng'asiiga abalala era naye tumugjayo tumutwala muki entebe webasobola okukola ki okumujanjabira. Kati entebe gye tukugamba waliwo abatuukira nga olwedde results baziina nga olwedde bali positive abo ne babateeka eri kati waliwo bano bwe baleese nga babaggyeko samples naye ng'obubonero bulaga ki bulaga wa mpox nabo ne basooka ne babateeka ki awalala kasitooli results zivaayo ng'ali positive nga ayingira mu na graduatinga addamu bana abali positive bwe zivaayo ng'ali negative wadde yalaze obubonero nga bwe bumu ng'asigalamu eyo group eyina obubonero ate nga tebakasiza nti akoze eki ng'abwina era baddamu naye ne bamuggyako sample era naye bakasize ddala nti ddala tabuyina. So kati kyekyo ekirungi ekirungi kasita gw'olaga obubonero tutukkiriza ate osigaleyo osige bano abalala batayina tukugjayo era tukutwalawo we basobola okujanjabira obulungi. Ono agambye kino kika the Mpox situation is a serious situation here. Someone thinks it's a serious situation. I don't know how you're going to help them feel better or understanding it's not as serious as Agambia. I feel like this is a serious situation. So is it as serious or it's not, or it is something that we have at bay, we can handle it, or is it Agambia? I feel like this is a serious situation. Tiyerarikirira nnyo bw'abanga ye kasita afunye omuntu gw'alaba nti alina obubonero atutegeeze ffe tumugyeyo mangu tiyetaaga kwerarikirira nnyo buno obulwadde kirungi tubukola nga ziri endwadde endala kye zaakutukola era kyekugambye nti abantu mu wiiki 3 ku 4 oluusi omuntu aba akoze eki aba atere naye ate bwe bukusanga ng'omubiri gwo munafu ate bukuyisa bubi kyeva tukugambye nti kiyinza n'okukuviirako okufa. Wobeera bani abalina are we talking about people that have maybe HIV? Low immune system, low immune system, abakyala b'embuto olinga alina TB obulwadde bwonna obukendeeza ku maanyi g'omubiri. Jukira omubiri olwadde gusanga ng'omubiri guli with low immunity. Kat the moment bukukwata of course
obeera so affected dano omuntu atalina nyinza okubeera wano nga ndi my immune system teri okay naye yakenede nungi okitegeera kati obulwadde ne bunkwata ne presenting in a different way ono naye na presenting in a different way so different people present differently okay yeah. So kati tiyera alikirira tiyera obulwadde busigala nga bulwadde ye wabulabira okay esimu ya bwerere message ya bwerere oyogedde esimu okubeera ey'obwerere mbadde nsaba oddemu ogitusomere do you have it there yes. Okay esimu zasobola okay omuntu zosobola okubako oba zosobola okubeera ng'oweerezaako message mbadde nsaba ozitusomere and then also on our screens I think kweziri naye mbadde nsaba bazitusomereko. Okay zino ze zisimu zosobola okubako ng'otandise okupresentinga n'obwo obulwadde ng'osuspecting anti maybe buno obulwadde wandibadde bwebukutte zino enamba contact the Ministry of Health toll free line on 0800 1000 66 ziremu noti munana not emu not mukaga oba a free SMS to you report on 8500. But I think you can project it as well. Yes, it has been projected. We have it. They projected it on our screen. We can see it there. Okay, so is there anything else? Okay, the question. No, this is how I'd like to pose the question. Simanyi oba abamaze okulabirira oba ababadde n'omuntu kati tetuli ku muntu alina Mpox ababadde naye ne bakitegeera bo balina ekintu kyonna kye basobola okubeera nga beekolera okubeera nga balaba nti tebakwatibwa buno bulwadde besides biri bye tulabye waliwo ekintu kyonna Ministry of Health kye advisinga bakole oba nabo they should test as well. Kati kye tukola omuntu oyo yalaze obubonero bwe tumala okumugjayo bano of course batumanyi we twamujje tusigala tuba monitoringa oba tubalondoora singa nabo wabeerawo naye omu atalaga obubonero naye nga tukola ki nga naye tumugjayo temubaviirako buviiza tubakubiirako buviizi kubanga ate oyinza okusanga avudde naye ng'alese akoze eki abasiiza obulwadde kati kye tukola ono omulwadde tumugjayo ensonga y'okumugja nti alemu okukola ki kubanga wakoma okubeerayo wakoma okukola ki okusiiga abalala kati tumugjayo kati tusigala nga tulina bano tubalondoora ntubakyalira buli lunaku twogera nabo everyday ntumanya nga bwe bali ntugamba kasitooli awulira nga embeera si ye eya bulijjo nga naye tukola ki kasitala g'obubonero nga naye tumuggyako ntumukebera ntulaba ki ekigenda mu maaso. So you don't just leave them? No, you don't just leave just take them. We have to monitor. Okay. Era abakugu bana b'oluzungu batera okayita contact tracing. Goli wachi tata. Contact tracing. Contact tracing. Okay. When I was excited to have you, we had a lot of things that I had wanted us to talk about. Is there anything you feel chetuleseyo ku nsonga ya Mpox that kintu kikulu nnyo abantu bandibadde bakimanya kyemuwulira nti tule kubanga kembafunye wano n'ebibuuzo byange byenjagala babuuza ebitali Mpox related naye njagala tusooke tukakase nti you've exhausted Mpox in terms of educating the people and informing them. Tulina ekintu kyonna kyemuwulira nti tukireseeyo. I think ebisinga tubyogedde naye kye tusobola oku encouraging abantu nga engeri gye obulwadde buno buspreadingamu. We have overemphasized close contact with someone who has tested positive for monkeypox. So tugezeeko nnyo okwewala ki crowds ezo okubeera in touch with abantu animals okugenda ebyo byonna tugezeeko nnyo okwewala
ebintu just like the way twakola mu COVID ate twa fighting COVID bulungi ng'eggwanga twakola bulungi nnyo. Okay, maybe over to you. Dr. Kennedy, ekisingirayo ddala obukulu era n'okulwanyisa zino endwadde endala ng'okuggyako ne mpox yokka n'endala seek medical help. Olabira nti obubonero bulabise reportinga kyekisingira ddala obukulu. Bino bye tukugambye kasolaba obubonero buno nga bwe twabugambye wano, amabwa mu kamwa, okubutuka kw'olususu, ebugu mu mubiri, okufuna ensajja bagulu kasita ebyo biraba reportinga ne bw'oba tolowooza nti it is mpox related naye bw'owulira nga kisinda bye twogeddeko ng'owulira wandiba ng'obubonero obusinga buli ku ekyo gwe jjangu otutegeeze tukugyeko sample tukebere ekyo kyokka okuggyako nga tukebedde tusobola kumanya kiki ekikuluma. Bwe tukebera ntusanga ate ki si mpox bwandiba obulwadde obulala era nabwe nukola ki nabwe kati ntulaba engeri gy'ofunamu obujjanjabi. So in the event that it is not mpox and it is something else, era nakyo tukebera ntutegeera kiki era nababa bakujjanjaba. Okay. Abantu banyiikire nnyo ate ogenda mu malwaliro ate nga ga bwereere mpox ya bwereere. Ey'ensonga njagala tugiteekeko nnyo essira. Banyiikire nnyo genda mu malwaliro ga bwereere. So it's not just free. Baba ina sente ze naye si mpox naye ku bya mpox. Ku mpox bye by'obwereere. Anti kati gye tuliko topic gye tuliko kati otugiwumbawumba kubanga njagala dakiika zaffe eziddako we tuva mu break. Njagala wenyini Dr. Kennedy. We take a short break to come out. Essamba Lyo'Mumanyi. Eternal Life TV, now and forever. Olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'ekumi n'omunaana Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya24 Bayibuli egamba nti omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Program we tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bw'onyumirwa nange omuweerezaawo Esther Naradda ku Eternal Life TV. Togisubwa. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya. Zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program Emmunyenye y'enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku, akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okukyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula, ag'omu butale, embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samali Linda babiri ne Godben Muhumuza. Buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. Tandika olunaku lwo ne program Emmunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV.
Sai sati 16 ekigambo kya Katonda kibe mu mmwe nga mwesomesa n'amagezi gonna nga muyitamu Zabbuli n'ennyimba ez'omwoyo nga muyimba okuva mu mitima gyammwe eri Katonda era ku lwekyo naffe twetegese tetwebase nga tukuleetera ennyimba ez'enjawulo ezoogera eri omwoyo go buli lwa bbalaza paka olwokutaano. That's Monday to Friday sawa 12 paka 2 ez'akawungeezi mu program Akalosa. Ate twongeddemu akalungu ak'enjawulo akatutuusa mu kisenge kya waggulu nga tugenda kubeera n'okusinza wano live n'abayimbi bo be weerondedde mu program Akalosa Extra nange omuweerezaawo Rinez buli Saturday okubiri n'esembayo mu mwezi wano wokka ku Eternal Life TV now and forever. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Eternal Life TV, now and forever. Essamba Lyo'Mumanyi. A very huge thank you. Mbebaza nnyo okwekumira ku program Essamba Lyo'Mumanyi. Streamingira ku Eternal Life TV. Tetuli mu streamingira eri gye mutumanyiridde. Kindly subscribe, like and share. Tusobole okubeera nga abantu bamanya nti kati streamingira ku Eternal Life TV ebeera YouTube. Otherwise, thank you so much okubeera nga mwekumire ku program Essamba Lyo'Mumanyi. Olunaku olwaleero tubadde ku nsonga ya Mpox ne tubeera ne team evudde mu Ministry of Health ne KCCA respectively. Babeera batuyambako okumanya malwaliro ki ebyokebera boogedde ku bintu bingi. But I want to divert their attention slightly because Mpox bw'aba atweraliikirira njagadde batuyambeko okutegeera ebintu ebyeraliikiriza endwadde ezeraliikiriza mu ggwanga Uganda ze tulina okubeera nga tuteekako nnyo omwoyo. Tukyali ku Mpox tuyinza okulowooza it is the deadliest disease. Kale it is the new kid on the block, we understand, but is it the deadly yendwadde ekyasinza okubeera nga nkambwe mu Uganda kati oba tulina ziri nga nkambwe nga tulina obbeera obulindaala? Of course, waliwo endwadde nyingi. Yes. Only that bwe tufuna outbreak, attention tutera nnyo okugiteekako so that tuleme okuluzinga abantu bangi. Naye wali endwadde nyingi nga TB, nga HIV, nga malaria. Malaria is very key because atanya abantu ate abantu tebamuteekako nnyo ki attention. Yes. Omuntu alowooza nti malaria mwangu nnyo wakujanjaba kyo bola abantu abasinga we end up okulwalira waka ne tutawa accessing ki amadwaliro. So malaria we bulwadde nabo obusinga nnyo okuaffectinga abantu ate buta especially abaana abato bubase nnyo. So currently essira lyaffe tusobola kuliteeka kuki ku malaria. Maybe Charles can say something. Dr. Kennedy Charles, malaria. Webale nnyo nnyabo kaakati nti lwaki Mpox yo tujogerako nnyo
mu kaseera kano okusinga endwadde endala ezibeerawo abantu nibatuuka n'okwerabira nti ate endala zo zivuddewo nedda ekireetera mpox ssaawa zino y'okugyogerako egwa mu zino endwadde ezitatera nnyo okubaawo kubanga yo weegira bwe banga tumulwanyisizawo wennyini efuuka kizibu kyereere era mpox ye katamanyi ge tugitaddeko yo kati tugenda gifummula wano kubanga tugitaddeko amaanyi n'abantu bagitegedde era kati yo tugenda kulwanyisa kati waliwo obulwadde obulemeddemu nga bwogambye nti malaria era asenywa abantu okuva n'emyaka n'emyaka kyekyo kyolaba nti bagezaako okuteekako emitendera ekisobola okulwanyisa omusujja gw'ensiri ekisookera ddala omusujja gw'ensiri abantu gubasse abaana abato abantu abakulu abakazi ab'embuto abamu n'embuto zivuddemu omusujja gw'ensiri gusobola okujjamu omusujja gw'ensiri ate oguzanyisa someone can miscarry because they have malaria omusujja gw'ensiri gusa abantu okusinga naye mpox gyolaba eyino gye twogerako that's interesting kubanga osobola okugenda mu statistics nti baafa bameka waliwo Ebola nezi covid ezo naye omusujja gw'ensiri gwasigalawo kyekyo kyolaba gavumenti eteekako emitendera mingi egy'okugulwanyisa omwaka oguwedde baagaba obutimba ndowooza wabulaba nabulaba kansubira nawo akatimba wakafuna kati bano abali kamera bo ebiseera ebisinga babeera kamera simanyi ab'oku kamera simanyi oba baafuna ebibalwaza birala naye baafuna naye ate kati ate omusujja gw'ensiri ate waliwo okufuna abasinga baafuna obutimba naye kati babulundiramu nkoko babulundiramu enkoko abalala asooka n'abeere nebwera ensiri nizimulya n'atuuka okwebaka mu katimba ng'ensiri zamulidde edda zamusimbye dde eki ate nze mbadde mmanyi nti ne bwe zikuluma gwe yingira katimbako obubi kati olw'okuba nti abantu ensiri zitera nnyo baluma nga beebase kubanga wano oyiza okulwana nazo kati kyebagamba wakirisula muki kubanga waliwo oba weebase tosobola kumanya nti ensiri ekulumye naye kati abasinga agenda kutuuka muki agenda okutuuka okwebaka mu katimba ng'ensiri zakoze eki zamulumye edda ekyola kati bateekako obutimba bw'ensiri gavumenti neeteekako eryo ekirala neeteekako nti abakyala b'embuto wala eddagala lye babawa nti eba preventive babawanga fansida nibagamba wakiri nti nobwaba afunye omusujja guliko okukola ki okukosa omwana biri byenkugambye kati ate tebateekako ekisingira ddala obunene nti bw'oba kasita owulira ng'ofunye obubonero obulaga nti guno muki musujja kola ki genda mu ddwaliro kasobola nti waliwo ebbugumu muki mu mubiri genda mu ddwaliro bakole ki bakujjanjabe ffe ttera nnyo okugamba nti genda mu ddwaliro lyaki lya gavumenti bakole ki bakujjanjabe kubanga obujjanjabe buba bwaki buba bwa bwereere abasinga batera nnyo okutuuka ne bagamba nti ate eddagala twalisanzeeyo naye genda bakole ki basooke bakebere kiri kye twagambye kino ekyokumala agamira eddagala nga tebakebedde kibi nnyo kubanga ebbugumu mu mubiri ebirireeta bingi olabe nti ne mpox naye akola ki naye alireeta kati gojja kufulira ebbugumu mu mubiri nti ate olooze nti omusujja gw'ensiri ode ku bikuwatemu ebyo ng'obulwadde wano mpox ekola ki typhoid ezo endwadde endala nyingi nnyo ezisinga okuleeta ki ebbugumu mu mubiri so tugamba genda bakebere bakuwa eddagala eryeri yennyini erikola ki erijjamu ekyo ky'olina kyennyini ky'olina someone is as shocked as me agambye omusujja gw'ensiri can cause miscarriage ekyo abadde takimanyi kyoba olaba tugambye nti abantu balina oku access they should appreciate amalwaliro ge tulina lwakuba maama eyo omwana bw'alwala n'omutandika self medication n'otandika okumujanjaba n'omuwako kafansida n'omuwako kaki by the time omwana agenda mu ddwaliro ng'alina severe malaria ate omwana bw'abeera ne severe malaria anemia aba akola ki ayingira olaba nti HB kateeriwo omwana n'afiira muki in a joking way naye kati bwe twanguyira omwana ne tumanya nti is presenting with these signs and symptoms za malaria n'omwanguyiza mu ddwaliro awo omusawo bakola speed ne bakebera omwana ne balaba engeri
oba is it malaria or not, because we keep ruling out. Tugezaako naffe abasawo nga bw'obimanyi n'ogamba tutestinge kino tulabe kyekituufu kyekikola ki kyetujjanjaba kyoba olaba ogenda mu ddwaliro it's very rare doctor requesting one test. They always do multiple tests. Lwakuba naffe twagala tumanye kiki because in most cases signs and symptoms are what? They present in the same way. So tujumbira amadwaliro nga bwe tugambye tutesting ate malaria is very 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 bad. Bw'abeera severe omwana hemoglobin egenda wansi omwana nakola ki nakuvaako. Oyogedde ku kintu kya anemia. Malaria asobola okuleetera omwana ali mu lubuto okubeera ng'ali anemic. Ante ensiriira kati ziriko omusaayi era guliko. Kati omwana agenda ozaalibwa ng'ali anemic. Oba n'obuta okay, we've understood miscarriages, but some of the things ezireetera omuntu akula n'okubeera anemic nga kumbe kisobola okuba nga kyava ku musujja gw'ensiri gwe muzibu nnyo era kyekyo ky'olaba tugamba n'omukyala kasita waafunira olubuto tandika okugenda mu ki tandika okugenda mu ddwaliro bakkebere balabe obungi bw'omusaayi buli butya kubanga omusujja gw'omubi nnyo gusinze n'okutta abantu mu Afirika okusinga na zino endwadde endala. So kati kyekyo ky'olaba nti obutimba bwa bwereredde bantu bagulanga. Obutimba kati bwe mba saafuna ninawe nsobola okajjako obwerere. Ate kati era ku malwaliro babugaba era kasi ogende ng'oli lubuto era bakakomoonako. Ate bwe mba siri lubuto. Ate bwe mba siri lubuto. Ate nga nkaagala. Naye nga waliwo systems ze bagabiramu obutimba obwo. So bwe baba nga babugaba last year 2023 we have hope nti bugenda kudda mu after every 3 years baba bugaba. Bugabi bwena we assume nti 3 years ezo bwe bakuwa bulina okuba nga bukoze eki nga bukaddiye era badde muno bongera. Oh wow. Gwe omuteerero ogumu okulaba nti ensiri zikoze eki weewalenze okulumwa ensiri. Kati waliwo n'ebirala oba olongoosa compound yo ekisikosiko kikendeeze kijeewo waliwo amazzi agabeerawo nga gateramye ng'ensiri mwezizaalira gajeewo kati ebyo byonna era abantu babisomesa. Tulina ba VHTs mu byalo ba VHTs abibatu health center wano gye nkugambye etandikirwako be basaba batandikirwako mu byalo era bagenda basomesa abantu ku bintu ebyo. So how njagala okumanya nti Ministry of Health ebakubiriza mu bbanga ky'okubeera nga babeera nga batusomesa ebintu bino oba emphasis chikali Ministry of Health jetadde ku nsonga ya malaria like it has on Mpox really and all these other outbreaks. Erina mulina system etambula in regards to educating about malaria? Gino emisomo gibeerawo era ebyalo batera nnyo okutegeka gino emisomo. Nga bivudde wammwe waggulu? Bo baba olukusa kubanga aba VHTs bonna baba traininga. Era periodically tubeera nga tubagamba bategeke emisomo kuki? Kukyalo kwennyini kubanga otwali nti omuntu ate atadde mu transport talina sente zimuleeta. Bwe babeera n'enkiiko zaabwe ku kyalo era eyo topic ku byobulamu era bakubirizibwa ne ba mayors babagamba nti buli lukiiko topic y'ebyobulamu ekola ki ebeerewo boogere ku bintu ebikwatagana n'ebyobulamu. Mwe muli endwadde bazeewala batya bw'oba amalwaliro bagasangawa okulisa abaana obulungi omukazi ng'afunye olubuto atandika ddi okugenda mu ddwaliro ebyo bye bitandikirwako wali wennyini. Okay. Ekawempe ewuwo nzijanjabirwa bwerere. Besides Mpox? Buterevu. Ate kawempe ffe tulina amalwaliro mangi. Ekisooka waliyo Komamboga Health Center 3. Komamboga eyo ngimanyi wano nga wali ebyokulya. Aha, wali antu mwagala nnyo katigidde weeriryo. Wali ebyokulya. Ate bw'ova ku eryo kati nga wafunye olubuto nga bwe twagambye waliwo Kawempe National Referral Hospital. Eryo lukwatagana nabo okukola ki? Abakyala abaagala ab'embuto n'okuzaala
Omanyi lwaki njagala nnyo yongera ebintu bino nti waliwo abantu abatalina busobozi passe but also abali ignorant about where they can get help from. Sure. Kakati ate niwabeerawo Mulago National Referral. Kati Mulago National Referral abamu bagende ne babagoba. Naye nga nti bwe tugite referral gana amalwaliro amalala bwegalemera nga basindikeeyo. Kati ate waliwo abalabika nga gwe abayinza okuba balina akasente n'ogamba nze wali ekawempe y'obwerere sijja kugendayo. Kati gwe n'ogenda kubagiyita Women's Hospital. Awo olina akasente ko n'ogamba ze ngenze eno kasasula akasente kange nengenda mu Women's Hospital. Okay. Naye nga bwerere Kawempe National Hospital bakolako bulungi. Kiruddu kubanga njagala tugalabe wano mu Kawempe yekwatagana ku b'embuto. Kawempe babigenderako manyi oli eyo oli lubuto ate Kawaala wano tebakwasaganya bambuto byonna general. Government Kawempe yo ekwatagana na ku b'embuto n'ebigenderako. Kawaala buli kimu kyonna mpulira ebugu mu mubiri nyinza okubagina Mpox byonna dawali omusujja gunuma dawali njagala kuzaala era dda Kawaala bweneeremererwa ejja kusindika Kawempe era byonna ebyo byabwerere. Okay, oyogedde nnyo kuzaala Dr. Kennedy nenkemebwa okubuuza mutugulirako ne ku mabaafu n'obupiira ate ogenda kufuna olubuto ng'ebyomanyi gyebiri Katonda alokufundisiza naye ateekemu ssente. because we are being helped to bino tuwewe eddagala muyinza okusiima nti mutuwene ku bupiira kuno babuyita bupiira kwe bazaalira obwo buveera yes obwo kwe bazaalira ne mutuwa ku mabaafu kwega Ministry of Health nevayo nebeera ng'etuyamba yegezaako yabawa mama kit. Oh, mama kits are free. Yes, they are free. So kati nebikolako gwe nawe oleeta ebaafu yo tukuwe mama kit. Weetegeke tomala gava eno ofuna olubuto. Weetegeke nti ngenda kufuna olubuto ebintu ebimu mbiteeka mu nkola naye tuzikubuuka eyo. Kwegamba sikubeera nga nebanga accident kyakuguddeko obugwi. Waliwo agamba ekizibu kyalina nti tebawa ddagala bawa panado yeka. I know that's not entirely true, but katoyo kamuddemu nti obulwadde bwe tufunye kati mu nsi muno bwe bw'okumira eddagala nga terikola olw'okuba nti omuntu batera nnyo okwewa eddagala nga tebalina bulwadde kati agenda kufuna obulwadde kati yo omuntu aba amanyi nti kasita ngenze bwenti balina okumpa eddagala kube n'ekikapu ky'eddagala kati bwatuuka ne balaba nti tukusinza okimanyi nti n'obukowu buba bulwadde. Fatigue. Fatigue. Nabwo bulina eddagala. Ate katojja kutuuka eyo oli kusinziira nga bwakulaba bw'omunyonyedde alabe nti buko bwe bukuba alema okuwa eddagala kati ate osubira nti agenda kuwa eddagala ly'omusujja gw'ensiri n'ekirala yinza okubeera nga maybe obutakuwa eddagala eryo maybe it's out of stock ate maybe ne bakugamba kati kino kye tulina naye badde tusaba ogule kino ekyo natulina okukitegeera maybe that specific drug is out of what naye nga ate erina okubeera batabasinga kusinziirayo nga bwayogedde ayinza okulaba nga oyinza okuba nga olowooza kirala naye kusinziira nga bwe bakukebedde balaba nti ate kusinziira obulwadde nga bw'oyina n'eddagala ligenda okukola ki naye ate ne bateekako kali omuzungu akagamba nti if symptoms persist seek medical advice. Singa eddagala lye bakuwadde terikuwonyeza kola ki weeyongereyo ate ofune ekintu ekirala ekisingako awo kubanga obulwadde tebabuzudde wali kati bw'odda ate ne bakukebera ne bazuula nti waliwo obulwadde obulala kati ne batandikira okwo so si okumala agagenda okugula eddagala bannange mukyewale musooke mumanye kiki kyemujanjabo omanye eddagala lyomira nga lyeri obulwadde bwennyini obukuluma. So in public hospitals they will do our lab work for free? Absolutely free. They will medicate us for free? Absolutely. Singa embeera yeetaagisa ekitanda banampa nakyo ekyobwereere? Ate kati byonna bya bwereere. Bampa ekitanda ekyobwereere
okay abajanjabi babeera bange naye nga they give me medicines nga bwe balina okumpa ogambye the only time they refer us to a national ozise mulago zise otya mulago kati kankwecho oyinza okutuuka kati ng'ekitebi wano oyinza okutuuka ng'ekitebi wano nga gwe omuntu omukulu nga weetaaga kugenda ku ICU ng'embeera sinungi kati bajja kukulifaringa emulago w'osobola okugisanga. Do we have free ambulances with public hospitals or not? Twina katinga mu Kampala twina ambulances ziri ku standby. Era nga bwe nkugambye nti kati bwe tufuna omulwadde nga wa Mpox ambulance era teri agisasula ya bwerere weri ku standby. They will bajja kujja bakupiking in the ambulance. Era n'obwoba kati ng'olyeka wana ekitebi. Nga obadde ogenze bakulabye nti weetaaga okweyongerayo emulago era bakubera ambulance n'ejja neekola ki nekukima nekutwala ku bwerere etwalyamu n'omujjanjabi oba just you oba kisinzira embeera omuntu gyali ate kati otuuse okutwalwa emulago kitegeeza n'amaanyi toyina era n'omujjanjabi wagenderako for free kubanga kati olwayo njagala kuwulira free njagala kuwulira public facilities ku malwaliro ga gavumenti free ebisinga free ambulance free lab test free kwegamba tetulina kyakwekwasa. Let us identify. I don't know how we identify that this is a government hospital. How do we have anything? Do we see the coat of arms netumanya nti eno government hospital or facility? Era kati omunene ngwa ndabye ekifo kinyirira nenga government yeyoke n'ebifo ebinyirira bwe biti. Do we have any identify? Waliwo abantu nga bamukyalo bo tebabitegeera oba you ask around. Kakati emitendera mingi gy'okumanya nti eddwaliro ery'obwerere ndimanya ntya. Okay. Wano kye tuli kukola kye kimu ku ebyo. Abantu tubagambye amalwaliro ag'obwerere gadiddawa n'agogeddeko wano mu division mwegali. Kati wawata kijje ku wano tugambe waliwo bayita ba VHTs be basawa abasookerwako mu byalo abo boogambye era babeera bababuulira ba chairman RC1 RC2 mu nkiiko zaabwe bakimanyi bababuulira ba meya ba town clerk nabo boogera ba councillors era ba councillors babeera mu byalo eyo ekyo kimu kye basinga okubagamba nti banange omulwadde genda kudwalira obweriti lya bwerere kati goyina akasente ko gogende rubaga gogende emengo gogende Essamba naye kyemanya abantu bafe abasinga kati bamanye dwaliro kiri ya government dwaliro kiri ya private era kwanza embeera akasanga ti naye omuntu ayinza okugamba nti waliyo private hospital there naye nebeera okasanga telecenter for abantu ennaku zino babyawula bulungi even the way they are attended to engeri gye babayisaamu omuntu amanyira ddala nti lino government lino private because tulina amadogo gam private for profit and private not for profit then we have government so byo babanga in most cases babitegeera kati bagenze bagategeera zengeri jembe genda babeddemu. Okay, tugenda kubeera nga tusiibula. I want final words from Dr. Esther, final words from Dr. Kennedy Charles, frontline soldier, naye agenda tuwa his final words tuwerenga tugalawo show nsonga ya Mpox gye tubaddeko kubeera nga tuli bulindaala tutegeera then netuyingirako ne malaria katono nnyo n'okutegeera public facilities in case you need help. Where can you go? What should you do? Dr. Esther. Kale abawulirizi ba Eternal TV banange tweyanzige management ya Eternal TV mwebale kutwaniriza nga abakozi ba government tusanyuse nnyo okutwaniriza okujja wano okwogerako n'eggwanga okwogerako n'abantu ebintu byonna ebiri related ku byobulamu mwebale kutuwuliriza webitatambulidde bulungi tusaba mutusonyiwe ebitambudde bulungi twebaza Mukama mwebale nnyo mwebalire ddala. Manya gange nsigadde nga Esther Nabende nkola with Uganda National Health Laboratories Ministry of Health. Webale nnyo mwebalire ddala. Amen. Thank you Dr. KC. Njabo webale nnyo okutukyaza. Era njagala kwebaza ne pastor okuteekako TV bweta abantu babe. Pastor Tom Mugera. Yes.
era kye yakola kino bannange amina era jonna waliwo gwe nagamba nti ngenda ku TV eyo nimugamba MC nagamba oh nja kubaawo nagamba ha tekati onze nvaawo nja kubeerawo kati tumwebaza munange wewere kutera ku TV ne radio abantu basobola okufunira ki kufuna information esinga njagala kwebaza abawuliza ba Eternal Life TV mwebale kuteekako okutuwuliriza obudde bwe mutuwadde mwebale nnyo mwebale ddala aye njagala kwebaza bakama bange abampa buno information nene abanzikiriza okujja nkole ki mpereze eggwanga Dr. Isaiah Chebrot Simon DMO Kawempe webale nnyo webale ddala kubanga gino kyendi gwonfudde kino kyendi. You are the one who has made me to be who I am now here, and I'm able to give this information to the people. Yes. Njagala kwebaza family yange. Ate ongose my children who are watching, my beloved wife. Thank you so much for making me appear the way I am. And I'm here giving the information. And thank you for allowing me to go and be involved in these diseases that are very terrible. They have not really chased me from home. They know that I'm coming from managing these dangerous cases, but they know that they are part of making me to be who I am. Wow. I thank everyone. Camera, thank you so much. And God bless you. Sigade amanyi ne dobozi Kennedy Charles omu obomu kugu kubalwanyisa endwadde enkambwe frontline soldier abera maso ngoma tekirwadde kikino wano nze numba kama mbaya kama mzuri ate katwalwanyise covid na kino kigenda ate Mpox na yaja genda. Amen. Thank you so much, lady and gentlemen. Okubeera nga mujja okutukyalirako mpozi n'okubeera nga muwabula eggwanga kyemukoze kyamaanyi nnyo badde yaffe mutulabira bagenda tujjako sample. But thank you so much for keeping it Eternal Life TV. My name is Samali. Waliwo ngambye bagambe bannansi bammwe bakambwe. Jesus is Lord. Goodbye.